Omukolo gw'okwebaza Katonda olw'abayizi abamaliriza emisomo gyabwe gutandise na kitambiro kya mmisa ekikulembeddwamu Reverend Father Mulema Davis asabye abazadde okwongera okulambika obulungi abaana n'okubasomesa bafuuke ab'omugaso mu ggwanga. Tulowooza nti kaakati oyo alinako waatuuse mu kutegeera. Tekitegeeza nti abataasoma oba batagenda wala nnyo nti tebategeera ate eby'ennaku zino bizibu osanga eyasoma ng'alinga ataakola kino. Omukolo guno gwetabiddwako abakulembeze ab'enjawulo wamu n'akulira eddwaliro ly'e Rakai Dr. Happy Tukirinawe akootidde abayizi okwefumiitiriza ennyo ku bye basomye bibayamba okutumbula embeera zaabwe. Gwe ng'omuntu munnayuganda ky'olina okukolera eggwanga nga tonnabuuza nti likoledde ki naye gwe kuteekako ettaffaali ng'oweerera ng'okola ebyo nnyini bivaamu omusolo ate ogunaasasula bw'oweeredde singa aba n'abafunye buweereza mu ggwanga. Akulira ebyanjigiriza mu disitulikiti y'e Rakai Magembe Anthony asinzidde ku mukolo guno n'awanjagira gavumenti okukola ku nsonga z'omusaala gw'abasomesa aba arts kubanga bano bakola omulimu munene mu kuweereza eggwanga. Ekibanga arts si nnungi basinungiza kusoma bazije ku syllabus kubanga si kyabwenkanya n'akamu n'akeddagala okuba omusomesa $889 n'omu miliyoni 4 nga bonna basomedde ku ssente zezimu basomedde masomero geegamu bwenkanya. Kyokka asibiridde abayizi entanda abatikkiddwa obutanyooma mirimu era yeebazizza abazadde abakola buli ekisoboka okuweerera abaana baabwe. Temugaya mirimu tandika ne gw'otandise nagwo omulungi gujja kukusola ki gujja kukusangayo. Charles Mukasa ssentebe w'ekitundu kino ategeezezza nti okuweerera abaana kwewaayo na kwerekereza okutangaaza ebiseera byabwe eby'omu maaso. Ndowooza kino kyakulabirako nnyo mu bazadde okulaba nga famire eno erina graduates 5.